Nze mbadde musaayi gwa Bobi mwandaba mu kooti y'amagye nali njagala kutuga mulamuzi yenze Sanya the man njagala okusooka okwebaza His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni kakati munange bannayuganda tukimanyi bulungi nnyo nti eno wiiki eno ebaddemu katemba mungi nnyo ate ebaddemu n'ebisanyusa bingi nnyo naddala ku nsonga za politics nga abakulembeze banominatingibwa naye ate nze ekisinza okunsesa y'omwami ono kano kawali tekalekeka ng'omwami ono yavaayo nayogera ebikikinike ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku rale ya Museveni naye nga alina ensonga emuli emabega emusiiwa ng'ajayagala okuyisaawo kwegamba bannayuganda abasinga beewunyiza nnyo omwami ono kubanga ye mwami omu gwe baleese aveeyo ne byayisaawo message agituuse eri bannayuganda 4,000,000 abaplaninga okwegugunga oba okukola protest voting nga kalulu kabe balemeddwa okukakuuma bulungi oba nga bakabbye nga balemeddwa okutuwa results entuufu nga bannayuganda banyiivu naye ate oluvannyuma lw'okutiisatiisa okukangakanga okukola ki noono omwami naye bajjayo ne bavaayo ne bamuleeta ne bamugamba abeeko ne byayogera ye ng'eyali mu national unity platform era n'asibwako okumala emyaka 4 mu kkomera naye ate munnayuganda akimanyi bulungi nti mu bantu bonna tewandibaleese mu ddiini sanya yes muntu mutegeevu naye tategeera onye okubanga oli mutegeevu naye nga totegeera kugamba nti ebintu byo biba byamatanka nga tebikwatagana nga sometimes obeerako oba sometimes toliiko kwegamba n'essaawa enfu eba ino ekiseera mu lunaku lwebeera ennamu kati nga kyekyo omwami ono yaleeteddwa nayogera ebigambo naye ate mubaddemu ebituufu mubaddemu ebifu naye ate ebisinga okuba nga byewuunyisa nti logic ye yabuzeemu mu communication ye naye kankuteddeko nawe speech ye nawe okawulire ka speech kawale kampi nga yina kyayisaawo era kyatusizaako amaanyi ennyo ng'amaliriza ng'agala kumakinga sure nti naye asecuringa future ye era nga aprotectinga gains ze naye nga gains ze ziriwa zetwogerako ngenda kuba nga nzibalaga mu mpolampola mu maaso naye kasita nkuteerako ka video nawe owulirize byonna byayogedde awuba wuli kyolina nze mbadde musaayi gwa Bobi mwandaba mu kooti y'amagye nali njagala kutuga mulamuzi yenze Sanya the man njagala okusooka okwebaza His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni tubadde mu kkomera emyaka 4 n'ekitundu nga twasibwa ku by'obufuzi ensonga ezatutwaza mu kkomera twali twagala kutabangula Uganda muzeeyi ne tumukaabirira n'atuddamu njagala okusinziira wano okulabula abavubuka abeetooloolera ku Kyagulanyi talina kiddako ffe yatukwatisa n'alemerera n'okutugjayo ekyo tekyetaaga bugalo ekikola kye yakola muzeeyi kyamutwagaza era tugenda kuyigga akalulu eggwanga lyonna sibawulira muzeeyi njagala okukusuubiza olweyo olukadde lwe lumanya ensonda tokkirizanga bamawale bakwasa Uganda abayaaya abasiyasi abatalina kiddako Uganda gwomanyi gy'ogijje era gwomanyi gyeraga fe olwaleero tuyimiridde okutaasa abannayuganda obukaddaana abeeteekateeka okukola effujjo ffe twalabako muzeeyi ensonga ey'okubiri wano tuyinza obutaddawo ebintu byaffe byasaanawo nga wootulaba we tuli muzeeyi tusaba obeeke ebbaasa taata embeera gye tulimu bwe twayambala essaati yo n'otuyimbula eruzira Kyagulanyi yatugamba tugenda kyewuunyisa nti omwami ono nga yogera ebigambo byayogera yerabira nti ani yabasiba era wabanga yabasibira ddala byali bituufu birabira binazza n'abyogera ate najja n'abikyusa ebigambo naye nga ku lunaku lwaleero kale muwulidde ng'amaliriza ensonga nti awe wawadde omulamwa we wawadde pulaani nti naye yeetagayo ebbaasa eno bbaasa nkulu nnyo naddala mu nsonga gye balimu ey'okuprotectinga gains zaabwe era nga
kampeni ya NRM yonna eyimiridde ku bbaasi eno. Lwaki njogera bwe nti abasinga muyinza okulowooza ate Justin Nimba oba nteekawo mbeera oba Justin nze ndi muwagizi wa Nuupu, naye ate munnange bw'oweetegereza ekyabadde eyo ate munnange tekiyinza kuyitikako nga tokyogeddeeko nga munnange yes mbirabe naye mwana engeri gye mwakikozeemu mwerabisiza nnyo kati kankulage ekikyentegeeza nti beerabisiza nnyo olw'ensonga nti wabaddeko incidences zibadde ziwerawerako ate abaavuddeyo ne balwanira ebbaasa eno eyabadde gye babawadde nga buli omu agezako okufuna kyafuna kubanga ekyemba ne mbagamba nti yensonga enkulu eyakoze eki eyamukozeseza ebigambo ebintu bino naye lengera abasajja abakulu n'abakyala abakulu nga balwanira ebbaasa eno nga tebakyayagala kati kuswala ebituuse buli omu alina kulwanira ki gains protect the gains labayo wuliriza kakudizeko kawulire the gains protect the gains Woo! lengera abakyala n'abaami abakulu bakafuna akasente balina ozirwanirira jjukira bazikoleredde lunaggwa lengera muzeeyi wakazi laba muzeeyi wulira bulungi botegereze wano ze zino gains boogerako protect the gains laba gaini bwereese obuzibu olengera gaini gwe gwe ayinako wano omuzaddewo oba mukwano gwo musharingire vidiyo eno bw'obanga muzaddewo abadde wano manya abadde akunoonyeza school fees lengera wano Uganda wano NRM wetuuse alengera gwe azisiseemu ye batandise okuzisokola azisokodde baganda bange ze kino kye mbagamba nti kati obanga bagamba protect the gains nga ye moto yaabwe manya wano wetulaga kati Muhyiddin Sanya wabanga yakoze ekikolwa ng'ekyo sagala ate weewunye nnyo ogambe bannange omuvubuka ono yabaaki biki ebyo naye bambi anoonya gainize bambi zagenda okuprotectinga naye kati gwe teebereza nga wabanga yavuddeyo n'akola bintu nga alina mikwano gye abamutaleddeo awo omugongo ne bamuyimirirako awo wakola ensobi ate n'abalyamu olukoza ki ekinaddako era nabo bagenda kulwanirira gains zaabwe ate naye abire nga ziprotectinga awo zitaxini makshado ziveeyo na buli kimu ekiddirira awo ebiddirira mukama yabaasalawo naye nga yeyo Uganda gyetuuse wabula nga nze kyengeza obategeezako nti munnayuganda tubuzabuzibwa kubanga Muhyiddin Sanya yavuddeyo n'abagamba nti miliyoni 40 zezipulaninga okukola ki okutabangula eddembe mu Uganda naye kati bannayuganda bonna nayo babasiteeseza okutabangula eddembe kubanga 40 oli kwogera kumpi ku Uganda namba webanga esazeewo okutabangula eddembe kiba kitegeeza nti kati awo tulaga bannayuganda bonna bakkiriziganya naki n'ekituufu nti tetwagala bukulembeze bwa NRM naye ate n'ekirala kinjagadde mulabe olaba abaana be baleese nti abawagizi ba National Unity Platform obalaba abaana abo nti abaana bato
baana basomero twalabye abaana b'essomero be badde bawazi t-shirts nga bazambalira awo ku nfo. Manya abanamawulire abamu nabo babalabisiza nnyo kyokka babalira akalimu mugende mufumbe eggwanga kyokka ate mwe mulabisa bulabisa. Kugamba era yakoze edit yakatemyewo mangu yagaye bannange tebanguba ku mulimu lengera abaana kyokka uniform balina mpya eza National Unity Platform balaga t-shirts babeera nazo nga mpya tuku ate nga tumanyi bulungi nti bawambako t-shirts za National Unity Platform ekavule. Lengera abaana b'amasomero lengera abaana you see the children Munnayuganda wano mbeera serious kuba kati akalulu ketuddamu aka 2026 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagambye nti byaddala naye nga basinga bagamba a few moments later Muhyiddin Sanya agenda vaayo ate akole byatera okukola aveeyo akaabe amaziga akole biki ayogere byayogedde naye nga kyembabuulira ekituufu nti ekiseera kituuse kyekyo naye nga bino ebintu byaddala ndozo balaba kye baba bakoze nga babookya olaba nga buli ajje bamwokyeza n'agenda kanka batereko nako mukalabe mwiza ogamba nti jasize njogera ndi wa Nuupu kubeera wa Nuupu si musango naye ate n'amazima gasaana mugategeere atirengera muli babiri gwegenda naawe muli babiri gwegenda naawe gwegenda naawe genda n'oli mugende babiri genda n'oli owe mabega genda nabo muwe kyebiri mugenda n'oyo omusajja alabye genda n'oyo gwe musajja bya Luganda gwe abantu sibyagala ebyo kati ate kikyo kyayagala ki ekirala nze maze okukulaga obujulizi gwoba oli bwa NRM jangu weerwaneko jangu weetaase naye nze maze okukulaga obujulizi n'obukyayi obuli ku street eyo nga balaga nti NRM tebajjagalirako lengera laba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamwagalirako ddala laba ekiri ku street kyebakola laba engeri gye bayuzamu ebipande bya Bobi Wine labayo abakulu mu poliisi abalina n'amayinja bye babikola naye nga Kamuseveni katenti kakali wali teri akakwatako okitegera ekintu kino mubikole naye nga mujja kukomekeza ku ballot bamutegedde ekituufu kuba ojja kulaba oli nga ayambadde yero naye nga tomanyi kati lengera ng'ono omuntu ayambala yero naye ng'omutima gwa Nuupu mujja kuddamu ebyo babawuddiise abantu bajja kwambala yero naye ng'emitima gya Nuupu. Watch out mwegendereze.
So omukulu wali nzikimanyika pressure kamuli bubi era ebyo mukola mukozi kyamaanyi abamubalira ebitabo nti agezeko kale ye kugamwizo ba mubikola just kulaga nti ye ali agezeko kusanyuka gayimba nange mbadde n'abantu nkyalina abawagezi enkola tukiri ku side yo naye nga mu mutima mukimanyi mumanyi bulungi nnyo era nga byonna ebigenda mu maaso mubiraba naye nga Uganda ebeesazeewo nga kyekiseera kye tulimu Uganda decides anytime from now tujja kuba tetufuna ebisingako naye nga ye information tinjagadde mbayiseko omukulu Saanya asigala Saanya takyukanga tumumanyi bulungi era emizanyo gye tugimanyi bulungi nnyo gwe yakamulaba mulungi gw'ogusooka munoonyerezeko omuvubuka oyo ojja mutegeera bulungi ate omala omutegeera komawo ndekerewo comment ombulire kiki otegeddemuko awo wabula nga mbagala nnyo ojjukire nti video eno ekutuusibwako ba Shida Air Cargos bano bakutambuliza ebintu okuva mu United Arab Emirates ku bbeeyi ensaamusaamu ayagala okubakozesa ntukirira ku namba ya WhatsApp 0705163825 yakuba nkuwa ebisingako mwebale nnyo okubaako ku Director Van Crush musikareko nja kubanga mbaweza ebisinga ne ka live cafe regular okusawa nga 4 ezekyo tubaako ne ka live kano nga kakizungirizi bakayita ekizungirizi the program the shuttle ekizungirizi nga program eno just yakuyisa mutoche mu byobufuzi byonna ngeje bitambuddemu mu ggwanga olunaku olubadde luyiseeko oba mu embeera yonna ezetambula mu ggwanga so tubaako na ka live ako beera ready okusharinga okulakinga okucommentinga n'okuparticipating okutubulira kikyolowooza ku byobufuzi ngeje bigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda wabula nga sijja kusubanga nsukawo wano mbagala nnyo mweraba